Lydia Jasmine bamukalakase omukazi buli wakalakate ennyo ogwamu akagundi federation eyo tegenda kuleka mwana muwala kuwaggulu. Obuwumbi bwa Kalo Nantongo wabulabira? Olabira ku matama naawe. Kalo Nantongo gwe omanyi bwawooma alinga kikajjo. Kati ng'oleeta ono Lydia yenna akabina kaliko ebituli. Kalo Nantongo ali naturale, yes bonna bali naturale, naye olaba omuwala nga so mostive. Nekiriwe mulaba ekinyirira ennaku zino? Leemanyirira because bawe dokita asoomu okuba eddagala. Yafuna dokita byonna abikolako. Nyamutolo yage mwabamusaba ennamba Kenzo munamuddawa mubeera wali Nyamutolo tuwe ennamba mufaaki. Nyamutolo oyo omulaba. Nyamutolo kyembadde njagala Kenzo era taddamu kusagasagana kubanga kati Nyamutolo byonna abirina. Nyamutolo nga ayina nnyaasi. Nyamutolo ayina nnyaasi esinga ya Rema. Ate Nyamutolo akekkereza. Nyamutolo bw'okuva lwe baamulonda enviiri ze baamulonderako zakyayina. Gendayo kati Nyamutolo kuva lwe baamuteeka ku ntebe enviiri ze baamulonderako aziwewulako mpola bambi n'agenda mu woofiisi. Naye kati kwana Leema buli kanaku saaluuni obanga yakwana ebyokoola. Eno si ye kooti ya gundi ya Nyamutolo gye yadde ayambadde lulinga ali efaananyi bufaananyi nze ndi branded eno brandi ndaba. Singa akakisa kajja n'osinkana Nyamutolo omugamba bigambo ki? Nyamutolo omugamba tituli bulungi ebyalaavu sibirina ze sikyayina laavu kwasoza omwavu oyima biki feeling ozijjawo toyina kyakulya ofuna feeling. Omwavu toyina kufuna feeling era omukazi bw'omulaba nga alina nnyaasi nga mulungi wekume ne bulaza omugambe bulaza kakkana tugenda muwaaki wagenda kusaba transport waba akuyambye nnyo ogenda muwaaki nga naawe weeremeredde. Naye omukazi w'omutuufu yange? Omukazi omutuufu owange ssente era bw'ojja ne ssente ng'oli mukazi oba mukazi wange. Mukwano yakoze atya N'ata akatambi 10. Akatambi ako Wamulabye abakazi bali ku kizibu. Kati omusajja yajjeeyo enkoloddolye ng'amanyi 10 musajja nanti bulijjo bamanyi 10 musajja ng'ayagala kugira bw'ati alabe kituufu mukazi oba si kati oba olaba enkoloddolye ezo mwalabye. Naye nange simanyi oba 10 nze mbadde mmanyi 10 musajja ebyaddala. Nali mmanyi naye kyenalabye tumuwe max omusajja. Anti muwanga mmeka? Omuwa mmeka buli musajja muwa mmeka ne 10 muwa mmeka? 10 muwa 8 because mbadde simusuubira akaaba bw'atyo. Ate omusajja ne muwaana kyakola ky'amaanyi okubeera singo paka myaka 35 nga yeekola ati buli kanaku ekiro. Awe bw'oli kati gweomukyala nga gw'oseevinga esegere Nyamutolo okuva lwe baamulonda kati kino kakigambe okumanya Kenzo agenda kuseevinga ssente era abayiteko abayimbi bonna. Kenzo yalemerwa okukubibwa okudda wansi kati ate teyafunye omukyala agenda kupushinga up. Wali olabyeko Kenzo nga bamubye ebibuuzo n'adda wansi. Nyamutolo asevinga atya? Nyamutolo ensonga lwaki agenda sevinga akasente paka kuwulira bubi ne Kenzo alye nga bwanyanye wabanga takoze mu music. Nyamutolo enviiri ze baamulonderako genda ku ntebe zakyayina nakati genda mu woofiisi. Bw'asanirirako bambi wagenda mu woofiisi. Bw'asanirirako wateekamu akazigo wagenda mu woofiisi. Kati twana Leema oba Lydia Jasmine ojja kumpulirira. Emmere kupapaazi buli kanaku. Enviiri tasukka. Lydia Jasmine agyali awalala ayagala kefusi twala tugende osanga mu motoka mulimu ebiveera alya ku papa buli kanaku kati gattako enviiri emitwalo aga. Kati omuntu eyagwa P7 Lydia Jasmine osaba otya emitwalo 5 egy'enviiri omutwe nga mukalu. Mbala byogera obijjawo abantu musically nga tuze mu reality abaana abawala basuka abo abalungi balema osoma tubabeerako nnyo. Nange nyina gwe nyina wa university naye gye binakira abumadhi tuli bulungi.
Newozize emyaka ng'emeka Madubala? Oli myaka ng'emeka kati? 23 as per now. 23. Okuliridde naawe kitegeera nti naye era amalya gena akafumbirwamu mangi. Okay. Kuliridde naye era obufumbo bubaddemu bungi nga bakuwasa nga gwawasa bampasa eno fige ewasibwa kati eyiyo makoona tewasibwa ebulamu olina kuwasa ate ne bakuba empimu ako akawompo enokakkana lwaki bwe tokowa kusabiriza lwaki osabiriza nnyo ate nkyasaba paka kuwulira bubi kyova olaba njagala nnyo abagagga bange bahaamu bamama fiina n'abalala nti bo tebavangayo kuŋŋamba tukooye naye mmwe abatalina yadde olwataano bakaffenyere bana mukuba omulere mubala n'ezitaliiyo bw'oba tolina ssente kakkana tuuza ebitundu by'ekyama kakkana. Omulundi gwe wasembayo okufuna okusabiriza ne bakuwa ssente nnyingi miliyoni 5 wazikolamu ki Madubala? Nazimbira mukadde. By the way, ssente z'okusaba zino ziri mu nnyumba lwakuba kale tennaggwa. Ssente y'okusaba bw'ogifuna ebeeramu ekifindi gisoko kitwaleko mu bajjajja bagyozeemu kati nze sobola ofuna miliyoni 5 nenzireete wamakona nemuwaako 2 kitegeeza kiri waaba yakireeteddemu ezo ne makoona akola ki alozaako. So wawaayo bazadde bo maama wo ssebo alozeeko nasooka nezitwala ewabamweyana n'azoozaamu nengenda nengula bulooka. Ekitegeeza bulijjo oli mukubi wansansa byonna lubaala embeera nga n'emirokokoze eki eddiini temala. Omufunyemu ki nga n'okusula tolina woosula ne woosula osabiriza obusabiriza bakuyamba buyamba kati nze muganda wange olaba osula weewatuufu. You have to pretend fake life to get a real life. Bw'omu ku basinga okwagala okubeera mu bulamu obulungi era ndi bulungi nsanze ndi bubi gwandiisa anti osabiriza bebagamba wampa mmeka nze wajja naye nkuwayo ekyetaano igwe nga naawe weeremerede tolina yadde olwataano naawe kyolya kikubuza ate ogabire olinamu ku sente nina olina mmeka jayo jayo olabye nti toyinaamu mukkiriza nti toyinaamu sebo ojjeeyo ez'omusaala ate nazo waziridde sikolera musaala ate ani akolera omusaala nkola padde okola mulimu ky'omutuufu nga nengato zizolinawo emyoka kati wano wonsanze era ndi mukukola tegere no kampuni namba padde endorsement tuli to advertise they are open. Kitogenda obbongerako nga n'omulimu gw'olina guguno toyinaawo ziziri wali najjeeko bujjanga zimmenya neziriwo mulisaayo tuzirabe nga tuzayogera because olabika nga okuliridde noonoonya omulimu omutuufu. Omanyi lwaki nsaba tuna mukamero babwe omanyi lwaki abantu banona abantu ku street ne babayamba abagagga lwaki bayamba abo abasinga okulwomula waliwo kiri kye bayita spiritual. Oyo omulalu alina omukisa gw'otamanyi na muwendo era nkusaba bw'oba ovudde wano n'oyitako alina osanga omulalu oba akusaba ng'olaba si bano abapretendinga muwe. Ekitegeeza bahama mafiina bwe bakuyamba babayamba mulalu asi mulalu nze ntegeera naye kyengezaako okugamba lwaki nsaba nti abantu abamu obalaga embeera ennungi they are going to bayinza n'okuteekako omusango kati olaba makoona nsobola okujja negamba wayagala mukazi wange ate nenkusiba nga nkimanyi olina ki sente naye samutime abagagga tebatera kwambala bulungi abagagga bavuma abagagga baba bawunya bubi naye abaavu bawunya bulungi. Mu byembadde nkubuuza onaakoma ddi okusabiriza n'emboozi gy'oŋŋambye bikwataganirawo? Nkyasabiriza paka kuwulira bubi kyobadde oyagala oyinayo kyompompe mpaka tinjokya nkokyeki kugambe nyina ne bennoonya kati muguwa ku muguwa waliwo sente ze bakuwa zikolamu ki ng'ogyeko ebyokugamba nti ozimbira mukadde we sente wezi ate sente eyogera nze sobola kwogerera sente teyogera wabula eriyogera mu maaso. Owulira otya ng'oli mu bulamu buno abantu bakusekerera kyokka nga wali Dubai ng'okola? Abaseka baseka kati gwe kyogamba abaseka bagenda kutujjako okusabiriza oba okukola bagenda kusekera nti bizinesi yo tekola bagenda kusekera nti makoona aludde mu mawulire naye talina kyali. Nze nina mazeemu emyaka 35 naye okyapangisa
n'ekitundu mu mawulire 35 3 n'ekitundu mu mawulire kakikokoze yevuga nga bamuleetedde ku boda asalekana agenda bye wali nga yevuga nga yevuga wa banemulekera don't pretend, don't fake life to get a real life. Come on guys, I'm not faking, I'm a real. Ngezako kwegobako bamakoona bondaba mu kamera nga nkaaba nga njiika amaziga mukwano gwange atali lwi ajja kunneegobako agambe nti sobola kubeera n'amadubalo yasabiriza kati gwe tolaba kyotuukiddeko kakitegeza nakwegobako nsigale ne Allah tukooye mikwano egipulite ngenda kubakuba uno omwaka mbaleka ku ttaka kubanga ojja kunoonya kati makoona walina enamba yange nenkusiimulamu no nze abalaba sitatusi yange bali babiri lwaki nti abangi balogo